yes tukyeyongera n'omusunsuzi tukulisa mu bakobo tukyeyongerayo okutunula ensonga ez'amawulire mugenzi okukyolwaliro nga n'abakyala wa Bungereza asazizzaamu olukuŋŋaana luno lwabadde agenda maaso okuteekateeka oba eggwanga erya Bungereza ensi ez'enjawulo olumanyiddwa nga COP26 oba Conference of Parties ensi 26 ezo agaye tajja kugendayo yatagenda kwetabamu era ajja kubanga yeetabamu ng'asinziira mu nkola eya kisiikirize virtually olw'embeera gy'alimu tujjukira wiiki ewedde bwe twakugamba nti yagendako mu ddwaliro okumucekinga n'olugendo lwalina okuba nga agendamu mu ggwanga erya Ireland ate teyasobola kuba nga agendayo naye ku mulundi guno agambye nti ku myaka 95 gy'alina Buckingham Palace egambye nti kamukulu omukyalo ono abasawo bamuwadde amagezi agira awummula olunaku olwajjo alina bambasada beyasinkanye naye ngeri abadde ku nkola ya mutimbagano agambye nti abalala bagende baleme kutwala okuba yetagenzi nabo baleme okugenda okwatendinga naye nti abalala kubanga summit eno nkulu nnyo mu nkyukakyuka y'obudde era agamba nti yajja kugoberera byonna ebinaagenda mu maaso yabikodinze ne message bulungi agenda gibaweereza era babeere nga bagiraba bulungi naye kakobidiko ngira obeera muwensa embeera tenaba kubanga etera bulungi okugenda mu mikolo egy'enjawulo omuli naddala abantu abangi ate nga Bungereza tukimanyi nti ekirwadde ekya covid kyongedde okubanga emiwendo gyambukamu in fact bongedde okubanga emiwendo gyambuka naye ate ndowooza bagenza okulaba nga business naddala ne America ennyonyi zaabwe bazikiriza okubanga aziddamu okukola emirimu egy'enjawulo oba egy'enkizo okulaba nga namawanga amalala gabuusa ennyonyi zaabwe mu bwengula bwazo bw'eggwanga erya America bategeeza nti ebyenfuna bya nkizo ku sayidi emu oba endala tho covid-19 akyagenda mu maaso ate oba togemeddwa fact okugema kya nkizo kati oba togemeddwa teweetantala kugenda mu ggwanga erya America naye ate bataddewo akakwakulizo bateekeddwa okubanga eddagala balitegeera bulungi si kubanga eddagala bo tebalitegeera gweggyeeno kadagala ko nti ze bamaliza okwegema ate ngende mu mbeera ey'okulaba nga ngenda mu America nga toyina biwandiiko birunga mu bulungi. Okuva e Bungereza waliyo abamu ku bakuumi oba bannamagye mu ggwanga erya Kenya mu nkambi gye bakolera training gye buvuddeko mu mwaka gwa 2012 abamu ku abo abajaasi bakabasanya omwana ow'obuwala yali ayitibwa Agnes Wanjiru naye omwana ono ow'obuwala omusango gwe gwina engeri gye gwafutyankibwamu ne bakomekereza ng'obwenkanya tebuzuuliddwa. Okusinziira ku mawulire agavaayo gategeeza nti Agnes ono yali neekolera jange era abajaasi bano eno bali bagenzeeko mu kifo ekyali kiriraanye we yali akakalabiza okwesanyusaamuko we bamusisinkanira naye oluvannyuma bagamba mbu omulambo gwe gwasangibwa emabega w'enkambi abajaasi bano ab'eggwanga erya Bungereza we bakasiba. Okunoonyereza kwakolebwa obujulizi ne buweebwayo nga bwe nkugambye omusango ne gugobwa naye ate ab'eŋŋanda bazzeemu buto okusaba obwenkanya obwa Agnes omugenzi gwe twogerako. Ono yaleka omwana wa myezi 5 era nga we twogerera kakano alabirirwa muganda we ow'obuwala yali naye naye nga bagambye nti baagala Bungereza etule wansi ne famire eno balabe butya bwe bayinza okubaliyirira ate bagende mu maaso n'okubanga beetonda ku lw'ekikolwa ekyakoleddwa oba ekyakolebwa ku mwana ono ow'obuwala mu mwaka ogwa 2012 obujulizi ne bufutyankibwa. Bwekikoma wano mu Africa tugendagendako mu ggwanga erya Ghana nate Parliament munda mu ggwanga eryo bagenda kutuula okulaba nga bateekawo etteeka ekkakali eri ku bannaffe abenyigidde naddala mu kwagala okubanga kulya bisasiro abenyigidde mu kulya ebisiyaga n'okulaba nate nga abasajja bawasa basajja bannaabo munda mu ggwanga erya Ghana bagambye nti eryo eddalu abakyagenda maaso n'okuba nate nga balikola bagambye nti temwetantala kuba nate nga mugendayo okusinza ku bubaka bwa Parliament. Bano bagamba nti ebbago lino erigenda okuba nga ate lireetebwa olunaku olwaleero oba oli awuteekebwa lifuulibwe etteeka bagenda kubanga omuntu singa bakutteko weyagadde musajja munno oyagadde mukyala munno onyigidde ebikolwa ebyekifuulannenge bagenda kubanga bakusiba emyaka n'okubanga bakuteekako ekibonerezo ekikambwe. So Parliament munda mu ggwanga erya Ghana awo weetuuse mu kuba nate nga tebekwekerera mu kuvaayo mu kuvumirira emize n'ebikolwa ng'ebyo. Ya mu ggwanga erya Brazil omukulembeze waabwe ebintu by'ebikanga byongedde okutabuka munaffe Bolsonaro olunaku olwajjo alipoota gye twayogerako eyaliko komite yateekebwawo abantu 7 ku bantu 11 bamusingisizza emisango egy'okukwata by'ekirwadde ekya COVID-19. Tukimanyi nti sabbiiti eno yennyini omukulu ono yateeka obubaka ku Facebook ng'agamba nti eddagala lya vaccine ate lireeta akawuka akaleeta mukenenya mu mubiri we balikukuba. Facebook ne
ne scambler ebyo yali ataddeyo ne suspension ya wiki number kakati ate ekigenda maaso mu Brazil bano balina okukwata alipoota eno nga bagifunye bakiwere prosecutor ate prosecutor ono yamulonda kakati awo prosecutor yasigazza ekaika okusala emisango gino kuba bamuguddeko emisango 9 nga singa gimusinga mulimu emisango gy'amaanyi crimes against humanity. Tetulinayo ko bantu bali batudde mu misango gy'abantu ababalonda oba babawa obuyinza oba nga mikwano gyabwe ne basala mu ngeri ey'obwenkanya. Mpozi Maraga ate nga si yamulonda. Ngambye nga baba nga balondebwa. Tesobola kulaba kyali mu Kenya. Kenya oli awo kiyinza naye kizibu kubanga ate ono musajja w'ennyo naye ayinza obutamuvaamu naye nga kyekyo emisango 9 bano bo bagambye nti omukulu ekigenda maaso mu Brazil enkwata gyakwatamu COVID abantu 600 okubanga bafudde olw'obulagajjavu yayina bagamba nedda kikafuwe ateekeddwa okubeera nga avunaanibwa emisango egyo. Ssemateeka we etanyiiza bakulembeze bwewaabwe alikiriya naye akalulu akagenda bindo oba oli awo omwaka ogujja kaleese bino byonna bakritiikire bagenda mu maaso okuleka nti erinnya lye liri tainted nnyo mu nkwata ekirwadde ekya COVID-19 era bagamba nti kino kiyinza omukozesa obubi mu kulonda okw'omwaka oba oli awo ogujja. Ezo ze zimu ku nsonga ezaleetera munaffe Donald Trump okufiirwa entebe mu ggwanga eri Amerika. Naye ate wetwogerera kaakano amawulire agavaayo mbu ba secretaries of state bali kudduka bukyanga ensonga ezo zigwawo mbu bafuna obubaka obubatiisatiisa okuva naddala eri abawagizi aba President Donald Trump naddala okuva mu ssaza erya Arizona. Bagamba mbu waliwo ne yatuuse okugamba nti bamuweereza obubaka nga bagamba nti balindiridde okulaba omulambo gwe nga gufuuse papo nga baguwanise waggulu. So kakati bagamba nti embeera eyo gye bawangaaliramu ya kubanga obulamu bwabwe buli mu matigga basabye okwongezebwamuko obukuumi. Wow, wano munda mugwanga lati Uganda amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo agambye nti kyekiseera nate abakyagenda maaso n'okubanga bakuba abantu bomu tebajja kubatiisatiisa. Bajja kugenda maaso n'okubona ate nga balinnya ku nfeete ebyo bigenza okubeerawo nga twakafiirwa abantu mu bomu za mirundi ebiri yabadde agenza okulambula kubamu ku bantu abakubiddwa bomu mu ddwaliro wali ensambya n'agamba nti abo bonna batiitiizi simanyi bamutiitiizi akola ekikola ng'ekyo sojja babeera bagumu awo tunebatwala nti batiitiizi agamba nti bajja kubalinnya ku nfeete mu mbeera emu oba endala musobola okulaba nate ng'eggwanga Uganda liddamu emirembe gwetwogerako ndowooza mukyala mulwanyi retired major bwayogera ekyo ekigambo kiba kitegeeza nti olya tusubire ekiyinza okuvaayo nga kyamuzinzi. Omupiira ogundi Man U ne Liverpool gwali gwa Sunday bwe basa goolo zaali 5 ze baateeba Man U zijjukirako 5 zokka endala. Kandi abayizi mu ggwanga erya Kenya abawagizi ba Man U bayokezza ddoomu abayizi bana poliisi bakute lwakwokya ddoomu pozi yali Man U na biki ne Liverpool kakati nno bano abayizi ddoomu gye twogerako erina capacity 16 naye bajokezza ebintu byabwe nabo n'ebyabalala ne bisirikiramu mulimu eyafiiriddemu kyavudde ku lujeejeemo lwa mupiira bano ogenda maaso bakuba olwali mwatuuse mukono simanyi biki abayizi ne bava mu mbeera ne bookya ekisolo kye basulamu n'ebintu byabwe ne bisirikiramu. Kitundu kino bakiyita Kilifi ekiri Dr. Craft Boys School mu ggwanga erya Kenya wabadde enjege omupiira gutuukira ddala ku extent omuntu nakyawa munne in fact abantu batuuka n'okwetta obwesise bw'omupiira naye ndowooza abasajja batukolonizinga nnyo obwonga in fact bitera nnyo okubeera mu Africa tamumanyi nako nno ate kakati wano abazungu bagiramu wa mu colonization newankubadde abazungu bano buli kimu bayingira manyi lwakingamba bwe ntyo wali olebeko wano mu Uganda omuntu ayinza okukyawa munne nti express vile ejikubye goal anti kakati balwananga ekisinga basamba babeera n'entumu z'amayinja ne balwana omukulu Faro omuntu aba n'ekintu kyayagala anti kyekyo kyakiririzaamu abasajja bali batuyingira babayingira batya ubwongo n'endowooza ne bagitwala njagala nkubuuza scenario singa Uganda Cranes ebanga esamba ne Liverpool tuli Kampala oba Nambole oba eri ekitende oyinza okulaba mu Uganda awagira ayambadde omujozi gwa Liverpool wano mu Uganda ojasangamu abannayuganda abambadde Liverpool omanyi lwaki kisinziira ku nnyini kintu akitunza atya kakati kankuwa ekyokulabirako ekirikiriya tuyina abantu bwe tuba tuzaalibwa tusanga bakadde baffe nga bayina enzikiriza ze bali musi weewaawo naye tuyina abantu abakula ne bakola ki ne bakyuka kitegeeza nti kisinziira ku muyisiraamu atunza atya omukatuliki n'oli omulala
eddala eddiini zonna ezisigadde asobola okumbatiza n'enkola ki n'enkyuka. Likewise ebyemizannyo oli kisinzira ku waaka gwampa ne efforts zateekamu okutunda kindeetera okuba nga mufiirako. Likewise ensonga za laavu bondaba first kati bana abalenzi babano balala abakutte Ronaldo tamumanyinako tagenda kujja kumutaasa naye nga nti amuwulira amwewulira okusinga eggwanga lyo. mumanyi kye bayita feelings mumanyi kye bayita emotion. Omuntu bw'azitabulatabula bw'ati you can do anything anti kisinzira nze nina control nze nina control naye kisinzira kyova olaba batugamba tosalawo ng'onyiize tosalawo ng'okyamuse tosalawo ng'oli disappointed sooka okakkane and be yourself. Kakati omuntu ng'omukwatidde ku kintu ekimuli mu musaayi bwe twogera ku bintu ebyo bya feelings emotions tebirabika tosobola agamba ndaba feeling yo yiyo. So kakati ebintu ebimu toyina kuyeeya muntu nga weesigamye ku ddiini, toyeeyanga muntu nga weesigamye ku kintu ky'omanyi nti ayagala awuliriramu emirembe asobola okukola kyonna. Ate ennaku zineno ne kino nkigattako abantu ennaku zineno bafunye sayings nti nva mu maaso nga sinakolawo katiisa. Tobuuza nti bwe siiveewo naakola ki. Abantu kaakati COVID-19 yatuteekamu ebintu bingi kati abo baleka babadde balina stress zaabwe nyingi nnyo kati bagasegasaawo nagamba okay ne bagichoma kutalowooza nakyo kigenda kuddirira kati abavubuka bagenda kusibira luno kati katulabe sojja bw'anaavaayo ajja tajja kuvaayo naye nga mulwaniridde atya tajja kuvaayo naye nga mulwaniridde bino ebintu mbinnyonnyodde oteeka ssente mu muntu gw'otali shuwa oba agenda kukkiriza okufumbirwa naye n'oteekamu so kaakati munnaye ebintu ebimu tulina bano bana babaguddeko emisango gyakwokya kisulo embeera yali yava ku mupiira gwa Sande Man U ne Liverpool babadde bawagizi ba Man U nenga byabagamba nti temwetuga mutambule temwesula mu mmotoka bibaawo guno muzannyo gubaawo kubanga ono gwokubira endu takumanyi togenda kumusisinkana nze lumu kuleesa zaali zinkubye ku mupiira gwa Uganda Cranes wenakoma nali sisibye kapapula Uganda Cranes yateba goolo esooka nensanyuka kati bwe yateba eyokubiri wenayingiriramu kubanga ng'obwongo buŋŋamba bwe tuba tukubye goolo bbiri kiba kijja kuba kizibu bali bannaffe okukola ki otuyungawo ne batusimula esooka ne batukuba eyokubiri nenemulula mpolampola wakoma okumanyawo eyokusatu tulone tutwala katumulemu katonnyomule bwa Soul TV wetunadda tutagera ate mu nsonga